Amanye dobozi bamtemisa SMX representing straight out SMX Media. SMX Media subscribers mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mutya subscribing ku SMX Media. Neera mbasaba gwewe nata na okubeera nga subscribing bambi subscribing wano ku SMX Media tuyane updates buli saawa buli lunaku buli story wejjira fe tugikolera ate nga stories zaffe tuzinenge tuziconverting enzibira nga tezitwala nnyo data compared to other stories ku other YouTube channels. Notwolekedde nsubira kitundu kya kutaano manyi buneno busiri bonze na ulabirawo nga bujja fulumira mu party mu season kaneno ketuliko ka season ka film. So Rema namakulu atolekedde akatundu akokutaano nali mmanyi munira kati engeri ebifaananyi bya birthday cake gye byafuluma n'ebisigadde outing nezigwa nga tumanyi munira we tunatuukira akatundu akokutaano tujja kubeera nga tukomyewo waneeno ku butaka ewaka Uganda nga tumanyi nawe tunatuukira akatundu akokutaano ka season kajja beera kali kumpi kubeera nga kakomekerera wanga kajja komekerera akatundu akokutaano engeri ero naku gyatafulumyayo ka episode n'akamu twalowoozeza mbu Rema namakulu ali ku nnyonyi emukomyawo mu ggwanga erya Uganda kumbe omwana kyake ebyokudda e Uganda ewawunya tesibyaliko twandirabanga Rema namakula ne wamu ne Dr. Hamza Sebunya Balemedde Dubai kubanga ene Uganda ewali abawunya bosi bye baliko bayinza n'okubeera nga ezo story tebazimanya nako bweno mu Uganda wali abantu abawunya bweno mu Uganda wali abantu abayita banembu bawunya ba Alex Mukulu. So Rema namakula ye ekintu akyakikwasizza ddala ndowooza kati kaŋŋambe ye birthday kyasinze okumenya o record kubanga tebere esuse kuzaba libena soko okubeera nga mmenya kati abuzaye emu yokka wakitwaliriza paka omwezi ne guggwako record abeera amenyera Ssaabasajja Kabaka kubanga kati yekyaliko Ssaabasajja Kabaka birthday yekyamenye record sofa eya Rema namakula neddako kubanga yazuwena nayo yaliwo naye yazuwena yamala wiiki emu yokka. So that means eya Rema namakula esuse ne mu wiki emu eyolekedde kubeera nga emenyawo record ya Ssaabasajja Kabaka katulabe Rema namakulu asinga asobola okubeera nga akivugira ddala paka omwezi ne guggwako nga kya celebrating a birthday eyo gyali e Dubai. That means abeera amenyewo ne record ya Kabaka katumusabire kubanga tomanya kisoboka omwezi mulamba abantu bonna nga bali abantu abakulu bali 11 n'abaana bato bali 7 bali 6. So kubeera nga bakya spendinga sente ezo zonna tozikubira mbu ezo sente entono eza kubeera nga basasula hotel mwe basula eza lunch eza outing zonna ze bagendako mukitegeera mbu ezo sente ziba nnyo ntono. So katulabe Rema namakula oba record anagibeating ya Kabaka kubanga ye Kabaka celebrating da waneno mu ggwanga erya Uganda birthday naye malira ddala omwezi mulamba wabeera Kabaka birthday run ne wabeera ez'okugema abantu ensinsira z'ebyobulamu. So ejjira mu series mpolampola omwezi gugenda okuggwako weguti nga oba celebrating eri main party then ng'akola ne after party ng'ekintu kiggwa ne ya Rema namakula sofa eyingidde wiiki ey'okubiri nga tulikubeera nga celebrating birthday katulabe waje kinaakoma wane ko SMX Media nze nagambe jasigala nku updating ku Rema namakula amu ne Dr. Hamza Sebunya eyo gye bali e Dubai kyonna okola kiri simple okubeera nga osubscribing ano ko SMX Media gwe updates zigenda beera zikutuukako wonna wooli buli ssaawa buli lunaku buli story wejjira fe tugisabulira amanya ddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.